Omuyimbi Martha Mukisa ne Eddy Yawe bakyankalanye ensonga ya luyimba lwa Neeteze bye nkuleetedde nate. Omulungi yeekuumidde ku Good Talent kyokola tekisingira ddala okubeera ekyakabi. Of course tusiima nnyo omukwano gw'otulaga ng'oyita mu kulaba videos ezikolebwa upload wano. Atuguddeko olunaku olwo tujja kusaba obeere ng'osubscribinga ku lw'amawulire agaba gatrendinga mu ggwanga Uganda. Kakati mukwano gwange amawulire ge nkuleetedde olunaku olwaleero, yes, y'ensonga eno ey'oluyimba lwa Neeteze lwayimbibwa omukyala ayitibwa Martha Mukisa wamu ne Eddy Yawe. Oluyimba luno luggiddwayo ku YouTube channel y'omukyalo ono ayitibwa Martha Mukisa. Of course era newoogezako ku researchingako tosobola kubeera nga olunoonyaako just in case nga wali olulabyeko ku channel ye, naye ng'ensonga eruviiriddeko kubanga luvaayo ensonga ya Eddy Yawe. Akayimba kano abadde takamanyi, simanyi oba Ugandan music ogigoberera, naye ng'era oba obadde ogoberera music industry eno eya Uganda, of course n'oba okozesa omukutu ogwa TikTok oba emikutu egy'enjawulo, kano akayimba kabadde kafuuse ensonga nga tosobola kumenya buyimba butrendinga mu ggwanga Uganda notasobola kubeera ng'okona kayimba ka Neeteze akakuyimbirwa omukyala ayitibwa Martha Mukisa wamu ne Eddy Yawe. Kakati omukyala Martha Mukisa bw'abuuziddwa lwaki oluyimba luno lwaggiddwayo, agaanye okubeerako ensonga eri open gy'asobola okubeera ng'awa, kubanga ensonga ziringa 3 zaakoonyeeko naye nga kwegamba tasimbye nnyo mannyo, kubanga bakola collaboration eno ate tuze tulaba collaboration nnyingi ng'abayimbi bakola oluyimba. Of course buli omu asobola okuluteeka ku channel ye ne lubeerayo ne lutavaayo, naye ate omulundi guno kiraga nti ku channel ya Martha Mukisa lwavuddeyo, ate nga wano baba bakuweereza obubaka ani yaviiriddeko oluyimba okubanga luvaayo balaga Eddy Yawe. Kakati tekitegeerekese kiki ekyaviiriddeko ekituufu. Martha Mukisa yagamba nti oluyimba lwe lulabika engeri gye lwabadde lutrendinze nnyo kirabika kyaleetedde omuyimbi Eddy Yawe okumera akasajja oba okufunamu engeri etayagaliza, kuba yagamba nti oluyimba lwe lwabadde lutuuse mu 10,000 mu luvannyuma lw'ennaku 7 nga bamaze okulwa-uploadingayo oba nga balutaddeyo, ate nga bagamba nti baateesa Martha Mukisa management ye baateesa n'omukulu Eddy Yawe babeere nga oluyimba luno balupostinga omulundi gumu oba nga baluteekayo omulundi gumu. Era olunaku olwaleero ennyimba zino 2 lwe zibadde zirina okuweza ennaku 7, naye Martha Mukisa yagamba nti oluyimba lwe lubadde luwezeza 10,000 mu bbanga lya nnaku 7, wabula nga bw'olaba waneno lwa Eddy Yawe luli mu 19,000. And of course oba ozeeko emabega ku kya Martha Mukisa kye yayogeddeko nti oluyimba lwe lubadde lutrendinze nnyo, kwegamba lubadde lulabiddwa abantu bangi nnyo, kiyinza okuba nga kyaleetedde omusajja ono ndowooza okumera akasajja. Tebannaba kubeera nga bategeera ekituufu lwaki Eddy Yawe yavuddeko oluyimba luno okubeera nga luvaayo ku YouTube, naye nga of course management esazeewo negamba nti bagenda kwogera n'omuyimbi Eddy Yawe bamanye ensonga lwaki akayimba kaabwe kavuddeyo, ate nga ono omukulu Eddy Yawe yalimu nga omutwe omukulu ku lwaki akayimba kano kavuddeyo. Tugenda kusigala nga tukunoonyeza ku nsonga zino tumanyi lwaki akayimba kavuddeyo, ki ekyakaviiriddeko okubanga kavaayo, lwaki tekakyaliyo, byonna byonna ffe tugenda kuba nga tubikuleetera wano ku Good Talent. Gwe just kyolina okubeera nga okola subscribinga, ate buli kimu okitulekere ng'otaddeko akadegwe buli gulire ligwawo gwasooka okubeera nga olimanya. For now sigenda kuba nga nsukkawo okujjako okusaba Mukama abeere nga akunkuumira. Bye.